Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwa leero njagadde mbabuulire ku ddagala erigenda obbayamba naddala mmwe ng'onoonya mulimo, olina gye watwala ebipapula byo nga bisaba mulimo naye ng'omulimu gukyagaanye. Njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kukuyamba. Bantu bangi mutuuka mu makampuni okunoonya omulimu ne bakusuubiza ne bakuyita nti jangu okole interview. Olumala okukola interview ne bagaana okuwa omulimu ne bakusuubiza okuyita ne batakuyita. Kati olunaku lwa leero njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Ogenda kuba olikozesa ng'ogenda okusaba omulimu ogwo oba ng'ogenda okukola interview eyo. Njagadde nkubuulira eddagala lino. Okusookera ddala kye nkusaba obeere ng'onaaba ku ddagala. Kati gwe agenda okunoonya omulimu nkusaba osooka onabe ku ddagala ly'oba osobodde okufuna. Kinaye nga kirungi ofune erikwambulula, ofune n'ery'emikisa. Oluvannyuma gw'abeera anaabye eddagala eryo ye ggwe abeera agenda okukozesa n'eddagala lino obeere ng'ogenda okunoonya omulimu ogwo. Gw'abeera anaabye eddagala erikwambululako ebisiraani, ebikolimo, omudibo, okufiirwa ebintuntu eby'enjawulo ate n'onaaba n'eryo ery'emikisa, ye ggwe gwe njagala obeere ng'okozesa n'eddagala lino. Awo olyoke ogende onoonye omulimu oba osaba omulimu oba ogende okola interview gye baakuyise gy'obadde osuubira kuwa omulimu. Kati obeera omaze okunaaba bulungi nnyo eddagala eryo erikwambulula wamu n'ery'emikisa, njagala ogatteko lino. Njagala ogende ewantu wonna w'osanga eddagala lye bayita mavi ga mukulu, w'olisanga wonna. Ebiseera ebisinga mavi ga mukulu ono amera nnyo mu nnimiro, amera nnyo mu lusuku, naye ebiseera ebisinga amera nnyo okuliraana ekkubo. Oluba lusuku era amera nnyo ku lusalosalo, naye ng'amera nnyo mu nnimiro ezo ze balimye ne ziddamu ne zimera omuddo. Kati amera nnyo naye ng'amera okuliraana ekkubo. Mavi ga mukulu ono nkusaba ogende waali ofukamire mavi ga mukulu ono waali, osobola omukwatako, tomukuulawo, tomunoga, muleke nga bw'ali, just osobola omukwatako. Bw'obeera omukutteko ng'ofukamidde bulungi nnyo, k'obe musajja k'obe mukazi olina okukikola, fukamira bulungi. Nkusaba oyogere ebigambo bino ng'ofukamidde ku mavi ga mukulu. Ogamba bw'oti: mavi ga mukulu tegafukamirira bwereere, njagala gye ŋŋenda omulimu guno bagumpe. Bw'otyo bw'obeera olaamiriza ng'ofukamidde bulungi wansi. Kigenda kukuyamba bulungi nnyo, omulimu bajja gukuwa bulungi nnyo. Nsooka onabe bulungi nnyo ekyogero ekyambulula wamu n'ekyemikisa, kwegamba oveeko ebisaanisiraani ebyo ebikulemesa okugenda mu maaso. Onaabe ku ddagala eryo erikuyamba okuggyako ebintuntu. Bw'omala oddinaaba bulungi n'omanya nti onaabye erikwambulula libadde ddungi bulungi nnyo, naaba n'ery'emikisa bulungi nnyo linaabe. Kati bw'omala okulinaaba genda onoonye wali mavi ga mukulu wonna, ofukamire waali, osobola omukwatako oyogere ebigambo ebyo bye nkugambye. Oyogere ebigambo nti mavi ga mukulu tegafukamirira bwereere, njagala gye ŋŋenda omulimu guno bagumpe. Kigenda kukuyamba, omulimu ogenda kugufuna. Ogenda kuba kwegamba ng'ofunye emikisa nga teri kigenda kukulemesa kufuna mulimu ogwo. N'olwekyo kyenjagadde mbabuulire mmwe naddala abanoonya emirimu nga gibasumbuwa, n'otuuka ewantu ne bakusuubiza ne bakugamba komawo luli. Kola bw'otyo, bwe banagamba nti komawo bwe ruti bagenda kuba bakuwa bwe mulimu. Bwe kityo bwe kiri. Njagala mubigoberere bulungi nnyo mwe mwenna abanoonya emirimu nga bakusuubiza. Bigoberere, bikole, bigenda kukuyamba, omulimu ogenda gufuna bulungi nnyo. Ddiyo mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.